Yona gyose obeera nga otulaba ku mikutu gyaffe Muzere Megaton gemanya ndine Nudin Ntego naku olwaleero bingi njo bitukola obeera nga twogerako President Museveni yajeyo empapula z'okuddamu okwesimbawo ng'akakasa naye effujjo lyakoleddwa lingi eggaali zaafuuse eggaali mpuuga naye gatibwako Alien Skin n'amugoggomolako n'ekifo n'endaba ne statements za Honorable Nsereko zayogedde ng'alumba principal w'ekibiina kya NUP bino nabiri weebiri bigenda mu maaso saawa yonna Besigye gennakalobako bayinza okumuta azzaako kibingi tugenda beera nga tubyogerako nako olwaleero bwekumire bwekumizi ku channel eno subscribe likinga ate obeere nga osharinga ajibuza ku tumaking sure byonna tubyogerako tugenda byogerako abantu tubaberekayo nenda tulina twogerange ani ensonga oluusi ziba twetaaga obudde bungi tugenda kukolera essaawa nnamba anti naye kyeŋŋamba tumaking sure tubibawa bambi byonna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya omusana gutuli bulala. Mwasuze mutya empewo eri wano. Muli bulungi neda siri bulungi naye gunkuba wano. Mwe mudde nnyo wali tugende maaso. Ebyana ebyo bive Masaka okuwummulira Kampala njo biraba kyaze ne mwogo wakyo omwoki kyonna kiine musame muti kyaze ne mwogo omwoki kirina omupiira ogw'ebyayi Moze ku lwakadde bannange mwena gye musinzira okutulaba twongera okubabuuzaako ne tubagamba muli mutya mwasuze mutya nakugamba tuli mu political fever kanayo kyani fever kakati mu yo ffe twatandika kukubira ttooki twakutandika kukusabira accountability ky'omanyi ky'otamanyi ebitambula bwe birina okutambula bye baakulimba bye baakugamba ffe tuliwo ku dismantlinga nti wano omuntu kulu yakoze bw'ati alimba bulimbi nga bwe nnakuwa Bobi Wine nti 2021 agamba abantu nti alabikira atya ku baloti kinaalabika kitya okwo tekubeere kuwuddiisa abantu nabadde ndi awo nga ajjeyo empapula ne mugamba Bobi wagamba otya kiki ekituuseemu oli naŋŋamba protestive vote ne mugamba kitegeeza kinnyonnyole wansi awo ng'ali wanaatulaba akinnyonnyole wansi awo bagamba protestive vote era gwe mukiraba olaba Museveni kigenda mumutwala kati kyembuuza omuntu kati n'ebirala bye tugenda tujja tukola ki twogerako otandise ne Museveni yoleka kuta Museveni omukulu yaggyeyo empapula nalabye ng'abaana bagamba be bamusabye abadde tayagala bamwelemeddeko bamwegayirira tewali ayinza kuddira mu kifo taata yamba awo yagenza okugyayo empapula na eggaali nemuwerekerako ng'ekuba buli muntu atambula mukubu eggaali yabaddewo awo wennyini saategeddewo naye nalabye eggaali ekuba ng'eyambadde ngundiza yero nga bakuba abantu ne babuuza ani ateeka mu ggaali zino amaanyi okuba abantu Bobi Wine yagamba bazimbe eggaali ezigenda okukuuma akalulu bazimba ggaali zikuba kati nabo bazimba eggaali babalagiddeko nti yonna kyemuleeta ekijjasimu bikuba abantu ekituufu kiri nti bw'oba oli mu buyinza ekimu ku kikuvunaanyizibwako butebenkevu bwa ggwanga era gavumenti ya Museveni ekintu kyetera okwewaaniramu yajjawo panda ggaali mbo yajjawo obutiitizi okubeerawo nti abasirikale bw'omulaba olowooza kukuba mundu ki naye somehow lately embeera eno egenda etabukamu nalaba mu kalulu akaali ekawempe wano mu north hooliganism ekika ekyawaggulu obumanyi bw'amateeka obukozi bw'effujjo ate ng'obukozi bw'effujjo bwasinga kuva mu NRM ya Museveni ng'ate effujjo likozesebwa abasirikale bennyini va ku bino biwalabye eby'eggaali ng'abasirikale mbusimaya bajjaati poliisi Wanege yagamba temanyi bajjaati abajjaati bagenda mumazzi ate bebakutte tebabakola ki kati waliwo okuwuddiisa abantu okutali fair nti mwagala kakasa abantu nti ffennaffe tuli baanirule n'okuba n'atalina kyakoze bakubye abakazi baddenga mukazi atambula waliwo naali bw'ate eno pikipiki mugisise ono mumusiseeko kati waliwo lyabuuza nti kino kye mukola mukikola kuba bantu kwongera kubaagala so kiri because I always tell people about the
Rotary International prayer egamba, is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Kati kyembuuza bo kye bakola ekyo kikola goodwill and better friendship. Oba kiri fair? Oba is it fair to all concerned? Oba kijjawo bujja? Kakati bw'oyiwa eggaali abazitwala baziriisa emmere baziwa ssente. Kati waliwo abantu nga bulijjo bakola effujjo nga bagambwako. Kati bafunye ku mukisa bagamba be bali mu kintu tuli ku ya mukulembeze tolina kyotukola ki kyotugamba. Embeera eyo si nnungi naddala mu kalulu ke tukola ki ketugenda mu nti abantu bwe kyokwesunga nti tugenda mu campaign bali mu kugamba kiki ekijja. Electoral Commission of Uganda Electoral Commission, ebitongole by'amagye ebya security organizations zonna government ya Yoweri Kaguta Museveni enteesiteesi y'akalulu. In your mind bwe mutuula mwebuuza nti abantu beesunga genda mu kalulu oba basinze keeraliikirira bigenda kavaamu bakati olabe eggaali ezo kuba ogenda n'olaba eggaali bangamba ne mu kalulu kano ak'abavubuka ebyo. Kati omuntu eyalaba ekyali mu Kawempe North wa Nalokolo ne wa mukyala Nambi yeeraliikirira nti Kiboko yayaye yaseka kila muntu kila nani tu abasajja waliwo alina batuuni agikuba rapidi abanga akoba bayo drums okitegedde. Kakati yembeera eteeka okutya mu bannayuganda era okulonda abantu bayinza obutalonda nga bwe bandikoze eki bwe bandironze because balaba effujjo nti obulamu bwawe bubeera at stake. olamu beera mu matigga essaawa yonna bayinza omukuba essaawa yonna bayinza okweraputingawo akavuyo. Kati ono omuntu alaba agamba nti naye emyaka ginaana bwe nalonda nnafuna ki? Kuba there are many factors ezigenda okugaana abantu okulonda. Bino bigenda bagoba bugobi. Ni waliwo other factors zenakugamba nti abantu balonda NRM tebalina kye baafuna. Emyaka egizze kalinga wano mu Central mu Buganda abantu ne baresortinga tugezeeko opposition. era ne bagiwagira nnyo buli myaka egiyitawo etaano bongera gikola ki? Giwagira. Naye balina bwe batuuse ne batandika okugamba nti ekituufu kiri ki? Ekituufu kiri ki? Bwe tulonda ffe tufunamu oba be tulonda be bafunamu. Ekyo naawe kyebuuze. Bwe tugenda mu kalulu okulonda ebyaddala ddala nga totaddeemu any sentiment, njagala kubuuza gwe omulonzi w'e Uganda bwe weekuba mu ttooki kano mu kasale namu Siddi akikoleko nti gwe omulonzi ew'e Uganda emivuyo egiri mu kulonda mu kampeyini n'akalulu omuntu otuula ebbali ne weebuuza ne bannange bagenda kunkuba emiggo naye gye bankuba gyaki? nfunamu ki? Then n'otuuka n'ogamba naye bennonda bwe nnonda nze kufunamu oba gwe nnonze kufunamu. Ekyo kibuuzo kikyommoze n'atulaba nti bwe nnondwa yonna gye ngenze kansala biki meya MOP president ebifo byonna londa kyoyagala. Bwe mmala okulonda nerine buguma netuteekawo campaign kamuguwa kuyimba and what have you, nze nfunamu oba gwe nnonda yafunamu. Then ompeyo ekyokulabirako nti ensonga lwaki nze nfunamu ogambe nti nze omubaka wange yegundi era nafunamu bwenti nti meya wange yegundi era nze nafunamu bwenti ng'omutuuze nga community nga society
nga ffe ba masses kati bw'oba tokifunamu otuuka n'ogamba naye Mfaki. otuuka n'okkuba essimu wali watya olwo bali mu layini wali watya tewali fujjo kuba otandise okizuula nti bano bennondera be bafunamu kuba oluusi bakukuba embooko ne bakumenya n'omanya nti okay twalwanirira eddagala twalisangayo mu malwaliro oluvannyuma lwa byonna bwe twawangula ffe ekyali kitumenya lyali ddagala muki malwaliro ne tulifuna ekyali kitumenya gyali misolo emingi ennyo ne tugamba katulonde abaffe emisolo ne bagikola ki ne bagisala ekyali kitumenya bwali buli bwanguzi obwabali ne tulonda abaffe yensonga lwaki enguzi yakola ki yaggwawo naye nga nakugamba nti omukulu aba agaba enguzi akola bw'ati agamba nze njagala koram naye kyenjagala fairness etya mujje mmwe mubeeremu mulage nti mwemuli muwakanye bano abange balonde ekikumi jukira omukulu yalina majority ekikumi nga kiyita ate kino okimala okuyita bano abatuula ne bagamba nti twagala kumanya baziridde mujje abataziridde anti alumiriza tali kiri kyegambye bavayo ne bagamba baleete obujulizi kati ensonga eyo yakomawa buuza Muwanga Kivumbi eyagikulemberamu gali mangi buuza Muwanga Kivumbi nti bagamba abantu 100 baafuna buli muntu obukadde 10 Muwanga n'atuuka n'okuwandisa lisiti abataalidde muwandiike kati tubuuza yakomawa kati twagala atu ripooti baliwa be yazuula abaalya okitegedde tekwali kukyamuukiriza okwo kakodyo ka Museveni mwe mujja zeegaana kati oyagala otegeeza nti opposition bagiwa ssente bwe bagiwa ssente ejje munda ewakanye ekigenda mu maaso bali balonde nti ffe tugamba kyekyo baŋŋamba lwo ne babawa ssente butabaawo ye nga bamuwa butabaawo naye webimala okuyita nadda ku radio ekintu ekyakoleddwa sikanya nakyo sigenda kukyekkereza kakati ekyo mu nsi eza democracy zikkiriza nti governance eri democratic bwetyo bwebeera mubaamu abakkaanya mubaamu n'abawakanya ne mu America gye bali abagamba kino yesi kino nedda togoba bantu bali mu America nti nze mbagoba abalonda nti ye abalonda nti tugaano tetulumba lutalo nalabye senate omu bamita Sanders mu America ye eva wakanye ebikolebwa America ku nsi ezikula ensi ezeetaage obuyambi kuba yatuse n'ogamba nti kati olumbye Iran tutuuse ku mulembe oguliko ensi nga tunonya environment tugiterezezza tutya abantu babeddewo batya nga tebalumwa njala amaanyi nga competition yawe weekola ki weeri kati gwe Trump wesitula kuwakula lutalo kuki ku Iran kakati oli n'akugamba nti byonna obyogedde mu paalamenti ya America gyebiri paalamenti ya Bungereza gyebiri paalamenti ya wonna wonna naye sigamba nti zonna bazisasula eya America boogera mazima eya China boogera mazima eya ensi ezisinga zoogera sigamba nti mazima gokka bali kyembadde ntegeeza nti ezisinga kyezikola bawakanya nga bo bakiwulira ne bakkiriziganya n'abo bwe bakiwulira oba kiri in favor oba not in favor. Kati what happens in Uganda, omukulu asasula ababaka bafa opposition n'abagamba mujja kujja linetteeka kambwe mu making sure mugaana kasita mubeeramu kyenjagala era you can even walk out byebe bibeerawo ye budget bwe batwe bagikola si budget eyita mu committee ezo zonna budget committee ng'etuddeko abaka abaffe bennyini abo opposition etuddeko n'abalala
nejjanga esomebwa paka lwekola ki lweggwa bwe mala okuggwa budget ng'oli avaayo akugamba ki ate tujja kugendayo budget mbi tetujja kugendayo nga tebagendayo bwe bamala obutagendayo bwayita wiiki bwe wayita wiiki nga budget egenda mu nkola nga gwogamba ekirungi ababaka baffe bagezaako mu maalogo eyo nkugjeeyo nkomeza ewa Museveni Yoweri Kaguta Museveni bw'obadde ojjayo empapula president ebyakoleddwa nnabirabye muze terera tukole Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda ekiseera kino bw'obadde ojjayo empapula wegambye oyagala tufune emyaka gino 5 then we shall see emyaka 5 but we shall see after the 5 years but the question here is ogenda tukwatamu paka ddi wabakigwata kuta emyaka 5 ogamba nti najyo togamba nti nno kamba kwatemu emyaka 5 awo mbate wabula ogamba nti emyaka 5 then maybe we shall see after 5 years nomala n'okola statement egamba nti byonna nga bigenda mu maaso byonna nga bigenda mu maaso President Museveni wagambye nti this time around agenda kulwanyisa buli talinamu kirowoozo kyonna kituta ekyo ekyenguzi buli kaseera akyogera kyekibuuzo kyange yagambye nakwata akamanso kati leero yagambye nti nno buvunaanyizibwa bwa buli mukulembeze wookola ki wooli President Yoweri Kaguta Museveni nyimirira wano nensinzira wano okukutegeeza ssebo mu Uganda omuntu asinga okulya enguzi yeggwe lwaki President Museveni amaanyi g'otadde ku butujju kuba obumanyi busobola okukujja ku nki muyinza amaanyi g'ota yensonga lwaki Besigye paka kati aliwa mu kkomera ekitadde Besigye mu kkomera yazuulibwa mbu ayinza okuba yali ateekateeka kyaleeta se muntu okutta president mbu yali ateekateeka okuyeekera okujjako eno gavumenti ya Museveni eremedde mu buki mu buyinza empaka kati Besigye aliwa mu nkomi luzira kakati kitegeeza ekyo takyagala kyayagala ompulira kati enguzi agyagala kuba asobola giteekako amaanyi abasajja abula genda mu kooti kweyimirira bantu oyo mweyimiridde temukwata lwaki tabateekako nnyuma nki ekimuganda agyagala ayagala bagirye ayagala enguzi eno eribwe atya omukyala mu yakava ku ludda oluvuganya n'ajoyininga gavumenti Betty Kamya yateekawo ekyafaayo Betty Kamya yakola ripooti n'afuna ne lisiti y'abali b'enguzi mu Uganda nga IGG n'ateekateeka n'ennaku z'omwezi ntandikira ku Nuruddin ku Mande ngenda kuyoola gundi ku gundi ngenda kuyoola gundi bwino mukola ki mulina era sebo president omulimu gw'owampa gubadde muzibu nnyo nga gummenya naye president njagala kusinzira wano nkutegeezi abakulu nabafunye abali b'enguzi mbalina babadde bakubula owonye nakola bwati jangu ogambye ki abakulu mbalina gundi ne gundi ne gundi y'omu ku bo n'abamugamba ogambye ki nti gundi ne gundi ne gundi y'omu ku bo naye wano sisobola boogera lumu netaga kitabo kiramba nkutemere IGG n'amuwako ku ripooti kwata oyiseemu agenda oyisamu nga bantu well researched nga temuli ku wiles ng'abasajja babbye ssente banyaguludde
omusajja kyagamba embwa ne yeesigama ennyama kye bayita embwa okwesigama ennyama kulya nekkuta embwa yeesinga okwagala ennyama mu nsi kale n'empologoma naye embwa yetuwangala nayo tosobola teekawo ennyama n'etagirya ng'etya naye weetugira okugamba kaneesigameko ku kifi kino omanya nzikufu ekkuse beyond bekyalina kyeyeetaaga kaakati abasajja balidde enguzi n'essene ne zituuka nga bazipima mu kiro ng'ateekako ku minzaani n'agamba kiro mmeka ekyo kibokisi mukitwaleyo kiro mmeka eno tutaddemu kiro 5 eno ya kiro 2 eno ya tani yaki bali mu sente babala abasajja babbye essene ne batuuka n'oziteeka mu store ne bafuna ne fumigation company nga buli myezi 2 ejja neyisaamu olupiira ebiyenje messe tebaziruma teziriibwa nga zamukola kizamuyitirirako kaakati mu mbeera eyo Betty Kamya akugiddeyo report agikuteereddewo ko gwe n'ogamba abo bantu bange abo bannayuganda omanyi ebintu biri fane oyinza obagira ate ne badduka mu Uganda naye batuyambako yadde bali banguzi naye olumu sente bazireeta ne bazinvestinga wano kati oba ogamba gwe lyenguzi for as long as you can invest here naye nga tatunulidde ku kyebayita profit repatriation nti bamala ogira ate ne badduka otegedde serezaafe ne bazitwala oli akubuuza nti kyoyogedde kituufu saagala kigendamu nti mu kulya enguzi leero ovuddeyo olw'okuba oyagala akalulu ogambe bannayuganda nti kuluno mbalina enguzi mbi mu kalulu ka 2021 President Museveni yagenda mu bitundu by'Essisa Nakawuka waaliyo dokita yali atwala region eyo yamugobera mu campaign mu period bweti oba yali wa ddwaliro waliwo ekyaliwo eddwaliro ng'enkola tebadde nnungamu obakakasa nti ali serious n'ebigenda mu maaso ono nkutadde kati nkutadde n'amuta okitegedde n'asituka yagendako wano ekiteezi waliwo ettaka eryaliwo ng'oyise ekize ekisa omusajja ono bamuyitaani erinnya ligenze ene kawuma gye yabeeranga owa Bobby Erusanja yasituka yasitukira mwenye nga bamenya abantu bonna n'atuuka mu area bw'amala otuuka mu area yali kikyonco atuuse mu area abantu bamugamba wa kikyonco amuwaga sali musale nti kiki n'ateeka sale ku ssimu ono n'omumanya nti nani huyo kikyonco apaana ne wayita ebbanga ettaka lirabika naate lya kikyonco wano maze otukyamuukiriza enkya kikyonco nadda kuki wano mubantu kirala eri emabega kirala amawire ne gaggwa kati leero tugenda kwogerwako ku buli bw'enguzi President Museveni gye musaba andaga accountability ye nga president head of state andage ku accountability erwanyisizza ku buli bw'enguzi nga bwentero gisaba ne bali nti mundage bye mukoze njagala President Museveni andage ku accountability nti nnwanyisizza obuli bw'enguzi okuva wano okutuuka wano era okumanya nnwanyisizza obuli bw'enguzi nsobodde okuzza bino okununula bino babakwatibwa mu nguzi tebabulayo gye bali bano ababulijjo waliwo ababulijjo bwe bayoolayoola musomesa kawo wa district batyo babalina obuwumbi 10 naye waliwo abantu ababba ssente wano mu ttani naye nze wenatira Uganda olaba bayingira mu Bank of Uganda seconds ne bayoolaawo okitegedde naye ng'oyingira otya mu Bank of Uganda ku ddiru ki gwani
okitegedde wawulira ensonga ezaali ku airport ekisanja kino zaali zireese obuzibu airport nti omuntu ali mu ofiisi eyo tasaanidde olwa ABCD akyaliko gyali tagambwa anti kyegamba nti ono ali mu ofiisi eno tasaanidde ko gwasaanidde wali okitegedde n'abeerawo ne bakugamba eddwaliro ly'e Lubowa ssente zewaziteekako tetuziraba andi babuuza balina gwe babuuza Lubowa omumanyi anti byenkuwa bw'aba ayagala kulwanyisa budi wanguzi ngezaako musongera nti eddwaliro ly'e Lubowa wano nga ku roofings emyaka tugenda mu mwaka 10 andi babuuza Lubowa omumanyi anti Lubowa nze ngezaako mumulaga naye mujjukiza mulaga nti sebo ng'ayagala Lubowa alabika yalina okulwanyisa enguzi gogamba agirwanyise ne tugenda ku mmwanyi nti waliwo abali mu A B C D ffe twagala kino mwemuleeta kyammwe kati Lubowa bakubuuza naye Lubowa ono ngera bw'obuuza yaani Lubowa yalina okulwanyisa Lubowa gy'oloopa Lubowa yatuuka n'okukola bw'ati abaka ba paalamenti baasitukako mu bitiibwa byabwe bya honorable ne bagenda e Lubowa bajja okukuba abembo bagendayo ne bagamba mujjukira gye muva temubula ani driver weno nti sebo nze Kayondo kuma mubadde mweno nti naawe kyekimu 2-3 sikamona akyuke mudde gye mukola ki gye muva bwe nakakasa nti eggwanga lino olaba wajjukira estate eyagwawo yagundi abajjaasi we bakolera poliisi embooko wa erubowe gundi diru yali ya gorodi banene ne babalagako nti oli munene ate ffe tuli banene tujja bakuba embooko tumale ate tewali kigenda kubaawo kati ne Lubowa mugambe empola okunoonyereza kuba mujjukiza nti bw'aba ayagala kunoonya yagambye ayagala this time round kubeere buvunaanyizibwa bwa buli mukulembeze kati nze ng'akulembera abantu nze nkulembera balonzi nze ndi wa voters zonna evolaba side eri principal yagamba yantuma gwalonda kati neno bantumye nti omukulu mugambe bino yabitugambye wammanga ffe ng'abalonzi tubuuza enguzi agimanyiko Museveni oba tagimanyiko factors zenkuleyingira ku nta kireza azimanyi kituufu era ayagala ekole ki ebeerewo nenkugamba singa yali tayagala ebeerewo ng'oyagala okakasa nti Museveni kyatayagala tekibaawo gwekera weyite bwegisi muyeekera kavule ekibayoza okimanyi n'obeera mu nsawo yange wano olaba ku kavule bukyanga bakulu bagamba nti ffe tuli bayeekera wano tetugambwako genda obuuza baakayoolwa nga baali banyumya mboozi za politics yepala kyakasa yatuukayo yasonga busonzi kitya muweesi musaazi basiima bamuke buli omu bamunona tayimu ye oba oliawo tewali kupalaca onaani wano twali kwegeza bwegeza mu buyeekera kati ne Museveni kiki ekijja ne Museveni bw'aba tayagala nguzi tesobola kubeerawo lwali yagala eveewo andi kitalya ntono bajja kukwata ekkomera erimu libeere nga lyabali banguzi nti sente z'abasomesa zibbibwa sente z'abaki zibbibwa naye nga kimanyikibwa ettaka nti abantu bali ku ttaka inewe nti toba ne bwoba ng'olina ekyapa omuntu nga yayagadde kukujja ku kyapa kyakikusitulako mu Uganda eno gye twogerako atya nti omuntu akwata ettaka nga wano wetuli nti waliwo tugeze eka 5 ez'ettaka era eka zino 5 ez'ettaka ziri mu kyapa kya Nuruddin Ntege lyasibuka mu Musoke Joseph ne lidda mu lyange Musoke Joseph yaligula ku Nkata James omusajja bukya ku makya n'alyeyimbamu byonna n'abisazaamu ne yeeteeka ku kyapa nti Josh okitegedde abantu nga balina amaanyi n'alekako nti Josh kale n'amala okukakasa nti mukambwe
nti Museveni yayagala okugera obuli bw'enguzi n'obubbi bw'amala oddi ku bbako ettaka n'akubako ekibaati mu bwangu awo n'amala n'alekako no trespass bakwatireyo kati nnyini lyo nojja ng'ovunaanwa gwa trespass yingira watali wawo oyitawo gumu n'afuna eggaali ne babakuba amajambiya etteke ne bakutwala ne mu kkooti nga togenze kuwaaba bubbi ovunaanwa kusaalimbira mu kifo kitali kikyo n'ogenda mu kkooti kati kiteeza obuli bw'enguzi buliwa mu kkooti buliko n'ababukuuma abantu bali eyo ku ttaka eyo Eruweero Kapeeka Masaka Mubende Wakiso Wakiso waliyo n'abasajja ababbi ng'asobola n'okujja okukuguza ettaka gwe mmoze Wakiso abalandi n'amanya nti ekyapa kyani kya Nuruddin Ntege yatunda nti n'atuuka okukubira omuntu omubbi mulandizi mwennyini nina ettaka lyengenda ottunda lya Nuruddin Ntege naye njagala mugamba lya kitya muweesi nti nkole ntya ekyapa sooka obenga kyotadde mu kitya muweesi okangemu n'okwata kuba kati essimu erina koodi z'osobola okubayo essimu n'oteekamu plot number block and plot neyiwa amannya Nuruddin Ntege buloko bweti kati omusala yasonoga kituuzeemukko mu kitya muweesi wali kireflecting nti kitya kitya muweesi ono asasule kumba oli ali munda yabikoze ali munda era bwe wayita ebbanga essaawa eziwerako nga kiddayo mu Nuruddin naye nga wali naye gwe wamaze okukebera n'osanga kitya muweesi kati awo nagatta n'osasula miliyoni zo oba 100 oba kawumbi kisinzira buso bwa ttaka oba miliyoni 2 ogenda okuyita ebbanga nga bagamba lina ettaka nedda ekyapa nga kye kiriyo nze yakola n'essaaki jangu bakulagi nga mutandika kugulubira mu kooti kumba oli bali mizanyo gyabwawo eddagala malwaliro Uganda bw'onoonya sente z'esipendinga ku ddagala erijja tunyumyako linyumye nti otuuka bagamba bamuyita insulin olina kufuluma muno nawali wala gundi kyeyagwako Justice Mulyagonja naye yakirozaako mukazi yakirozaako kakati ebyo byonna Museveni teyeetaaga kutuma bantu wali batayagala nguzi ajja girwanyisa ejja kuvaawo tugendeko ekyabadde Wampuuga Mathias Mpuuga abagenyi beyakyaziza nga badde bakambwe nsereko wamulabye naye nva ku bagenyi nalabye ku nasiisi w'omuntu yabaddewo nga saamulabye Wampuuga yono bajja obudda kwawaana kamukulageko nasiisi ndaga ku nasiisi bajja oyo yamundazi kanku bajja okolaze nasiisi w'omuntu yampereza nanga Mpuuga kyakoze paka wuno akyampereza abange bajja simusasule Mpuuga musajja we naye alina byatakanya nga amukuba alina byatakanya na Bobi Wine aliwa yabadde akuba nsereko yakuba buli omu omwana yabireseewa oyo abajja kyeyagambye kankuteekemu tukoze tutya okwegatta ne bansereko Muhammad Nsereko atamumanyi ye musajja alina empiki z'obululu mu Kampala chairman Nyanzi yasobola okuwulira obugezi bwa Nsereko Nsereko bagamba nti bajja tujja kuyita mu Kampala tukola ki era nganza wagira le musiru ngera niraliikiriddemu kubanga Nsereko alina amapesa g'e Kampala tolina kooti tugenda okulembeza tugenda residing officer yakoze statement n'agamba nti Lubongoya tagenda kuyitamu kyankubye wala nganza omuwangizi wa Lubongoya
owulira bajjo kafulu w'omuntu asinga okubba olwa bamuyita Museveni enamba emu namba bbiri omumanyi President Museveni kafulu mukubba obululu mu Uganda ati ako n'amagezi gaki namba bbiri gotozanyisangako mukwano nsereko tomwepangirangako namba 3 Mpuuga kati waliwo mukwano gwange opposition gwesaagala kwogera oli mukwano gwange oli mukwano gwange mukwano gwa naye mugezi kati mpoza kyekugamba tikati bwe mutamanyi nti bano abasajja n'amaanyi ge boogeza balina ekibawaga mukata mukulu opposition eginaviiramu awo bajjo bakugamba kankunoonyeze gundi kankunoonyeze Mpuuga Masaka olabe kye yakoze Masaka yasabye kutuzi yasabye kutuzi Masaka nti yatuuse nga Masaka esaba kutuwoota ne abantu babeera buli wamu njaka bateerawo njaka bateerawo anti yiiyo yiiyo Masaka kati Masaka kwata kakaawo olengereko bulengezi nga bwennyumiza omuntu kati Mpuuga kye yakoze Masaka bwe tuba tuli mu mwezi gwa 7 nga tuguyingidde kiba kimaze okulaga nti bigenda kunyuma kampeni zigenda kwaka kampeni zigenda kwaka simumanyi oyo muleke kati kampeni mu kwaka Museveni kyayagala kigenda kutuukirira kitya mweyuzeemu ye kyabala akifunamu nnyo lwaki abaganda balwanagana bwe batyo ye tafa ku baganda Museveni yayagala kubeera mu president Mpuuga ono talimu omukono gwa gavumenti Mpuuga yasindikirizibwa na nze ku lwange Mpuuga Mathias Mpuuga yasindikirizibwa nga talina kyakukola nga bwe bakugoba ewaka n'ogezaako okugira ne bakugamba wano vaawo tetukumanyi nga ne batuuka n'okugamba n'akolagana naawe yenna yamanyi kati Mathias Mpuuga Nuupu yamumerako nnyo tekyava ku nsobi ze anti nkugambye Nuupu yali yeetaaga waliwo ekintu ky'ogamba kigenda kuggwa kitya tutera okulaba abasambi b'omupiira gwe batunda n'akufuukira ekizibu nakkuba n'akujja mu Champions League n'akwata n'essaati n'agiwanuka bw'ati kaakati Mpuuga kyonna kye yakola nakugamba olinayo omuntu gw'omanyi mu Nuupu ali kiriini nga talinaako kantu kamwesosonkerezaako ke bamugamba nga ali ku leadership eyo enene nga talina kibamusibako nti gwe nga wakola kino oba bituufu ba si bituufu mumpe ey'ogu mu Nuupu ng'ali ku command center Ssenyonyi kigundi kyali kimutta Ssenyonyi ekisajja Dini Lubowa Sava era ne kimugamba bwe mba nkuwayiriza ntwala muki mu kooti n'agendayo n'avaayo kati omutuufu n'atukola ki n'atubula Bobi Wine bamugamba sente zino ozimanyi ze bamugamba obuwumbi bumeka 6 buli ki obuwumbi buli mwaka afuna almost million 4 buli mwezi kati obuwumbi bumeka 5 nga mu 5 mwana na zino mwagala zigattako anti balina ze bamugamba nti yazirya n'ajjayo omusango kati sigamba buli omu alina kye bamukoze eki oyo si malisi anti nze nkunnyonnyodde bwe nti sikirese kubalumiriza ola njagadde kulaga nti buli omu alinako dooti ye gye bamutaddeko nti wakola kino oli bwoti olinawo wano naye tekiganye kibiina kugenda wa
mu maaso kuba bw'onodda mu bano bakugamba abatuufu n'abatali batuufu ishu esigala egamba twagala kiffe tudde mu kunnyonnyola Dini Lubowa byayogerwa bituufu basi bituufu tudde ku Lubowa nga ye omuntu kitegedde kati n'empuuga bw'aba yafuna ssente ze tukkaanya nti yazikola ki oba yazifuna bati ye yazifuna akkiriza tumwetaaga ng'omuntu oba nedda nga tuvaayo nga bwe tuba tugamba nti tetulina luzibu na mpuuga bagambye 10 ekyababaka bano twagala oba listing awo gwe wafunye 10 Kivumbi yabaleeta gwe wafunye 10 tukugobye mu ki parliament oba tukugobye mu nuupu kuba tebalina buyinza bugoba muntu mu parliament munuupu farm ngaye bakola mpuuga twawulidde babawadde sente nyingi bazze balya kati oli akubuuza gwe lwaki oyagala kulonda mu mpuuga yekka naye nkugambye nti nkimaliriza nkugamba nti mpuuga siwagira kulya 5 bwe kiba nga tekiri mu mateeka naye point eri nti what if otaddemu nnyo amaanyi okusuulaani mpuuga instead okuvumirira kye yakola what if otaddemu nnyo amaanyi nfo gyogateeka ku muhoozi nfo gyogateeka ku Museveni nti ne kati baatuka okuwamba abantu bo bwe babawambye mufo kyokugamba Museveni kyokola kikyamu gwate olwonya mpuuga nabwanika anti kati obuzibu obuliwo nabo ate balwanyi nabo balwanyisa bano anti kino kyajja kitya nti oluvannyuma omuntu lw'omunyiga ennyo afuuka defensive omusota oyinza okugusa omanyi saagala misota wadde naye ntera okulaba emisota egimu nga bwe gukulaba gudduka guyinza okweyigirira mu nsonda bweti bw'oleeta omuggo gutandika okwagala okuba nga oguluma ki bwe gutyo kuba kati gutuuse ku defensive gwetaasa so obusiraamu oyinza okugamba nnyumba giggule oddeko wali kati mpuuga musota gwetaasa giggule omusota gufulume gugende bw'ogenda gye guli gugenda nagwo kufaafaagana naawe kekabe ka pusi mu butono bwako bw'okafata bw'otu kakaba kalo so nga singa pusi faawawo n'oggulawo okakanga kakola ki kafuluma keeba enkoko nga wagikanze ebituufu sebe eyinza okuluma nereeta n'obusago kakati mpuuga ne bwanika baatuuka mu mbeera nga buli meeting ekolebwa ennyonnyola bubi bwa muntu wani mpuuga nti n'abantu nalabako Muwanga Kivumbi Muwanga yasirika anti yali akuma eno ne bamukumira ewaabwe ku kyalo ate ekyakuma eri kyayita mu basheeke nga buli sheeke wakata akazindaalo mumuboole naye Kivumbi yali aleesa amaanyi Kivumbi omuliro yagukuma mukono na Kampala bamuteega waka kakati ate ne Namboozi byate bimuleeta bagamba ekiyita nagenda oganga Kivumbi agamba waliwo yazze n'obusente wano yazze n'obusente wano ekivubuka ne kimubuuza waliwo akusinga obugagga ku kyalo kuno okoze eki omaze emyaka 15 nga baleese obusente tetukwagala bwagazi tolina kyotukoledde Kivumbi ge tokomawo Kivumbi yali azze n'amaanyi okitegedde kati time neemutuukira Kivumbi ng'alina kulwanirira ate naye kubeerawo nga bwalwana bali kakati bampuuga kati ye yabata bampuuga ne batuuka ku mbeera ng'olina kukola lulumba lwo Katonda yagoba sitaani mu ggulu ne sitaani n'akola obwakabaka bwe era emboozi y'eddiini egamba Kain bwatta Abel bagoba Kain mu mpuku mwe bawangaaliranga ne bamujja ku lusozi lwe baali basulako kuba olusozi lwali bw'olukkirira tosobola kwambuka Kain bwe yagenda wansi yegattibwako sitaani ne bakola obwakabaka bwabwe ne bayonoona ensi eno
gye baamalirizanga bawangudde abali waggulu Eh. era ekyombo kya Nowa kyali ku baana ba Kayini nga bazaala nnyo bali wansi banyumirwa buli kintu bakikola Balya sikuuti. okitegedde so there was still a chance for Abed Bwanika And Mpuuga. Mathias Mpuuga Bobi Wine okudde bali ne beevumirira nti wali enguzi oli mukyamu naye Tereza tusooke tuwangule Yes, sir. tusooke tukole ki tuwangule that is if yalya ki enguzi n'enguzi ya Mpuuga bagitemayizinga nti yajja mu mateeka kati bw'olemera ennyo kubanga kati kankuwa example obukadde 2 bwajja mu mateeka aga parliament ezo sente nyingi ku level y'omuntu wa Uganda ogabira omuntu milioni 2 agule mu motoka naye munnange etteeka bwe likola ki bwe ligamba nti milioni 3 buli mwezi naye milioni 3 n'omusomesa asomesa ne headmaster tazikola ki tazifuna naye etteeka bwe likola ki bwe ligamba allowance w'okutuula allowance w'okugenda ebweru naye nga ne bw'otosaba na accountability nti etteeka ligamba liti tukuwa milioni 2 plus za mmotoka naye tebakubuuza waguze mmotoka kireeta receipt teri agikusaba gw'okola bintu byo buli gundi babawa buli kisanja nkugamba muwanga kivumi bakazimuwa emirundi 3 emilioni 6 n'amala dda ne kati bajja zimuwa Semuwizi Mpuuga ebbanga libadde mu parliament Semuwizi Nambooze lutamaguzi Seggona n'abayini alemo b'omanyi abaludde mu parliament kakati naye tulina kirwanako nti nedda kino tukikyuse naye gwe bw'okwata nti ono omusajja bamuwa milioni 5 za buli bwanguzi yali anguzi kukola ki yafuna ki kiki yali enguzi n'afuna like nekimu yajjako gavumenti yakyusa nze sente zonna zibawa ababaka ndaba nnyingi era bwe balizitemako tujja tandika okufuna ababaka aba substance naye kati abantu bagenda ku mulimu banona bugagga olaba alwana kufiirawo atunda ebibye byonna ne yeewoola na buli kintu Mwanga Kivumbi yasirika otegedde Mwanga Kivumbi yali akuma omuliro ne bagumukumirako mu nju Mwanga Kivumbi yakuma omuliro ne bagumukumirako mu nju ekyannamboze kyanyumidde wakati ate babuloga bo baavudde eri ne bagamba gwajja toyinayo ku baana bo mukono bagamba yiyo Umaru Kiseka aleeta ye Umaru Kiseka abuuza Namboozi oli wa mukisa twagalayo ku bapya ne bamuleetako akasajja mbw ate ono mukozi okusinga Namboozi nnyo mbw ate yasoma nnyo naye nakyo oba bakikubye maliso oba bituufu ate kyagambye Kasuku Frank Antambi kana ak'obubakani kamustaafu mbu bonna bakolera gavumenti kyani ekyagambye Umaru Kiseka andi Kasuku yavayo n'agamba akalulu kano Bobi Wine agenda kukawangula naye obuzibu obuliwo eyo mu byalo teriiyo Nuupu teriiyo ali naye byeyayogera yali tabitegeera nedda oba yali agamba kawangula wano nedda andi kyagamba era noluli Bobi Wine yawangula mu Buganda naye Buganda kakati ate Kasuku ne bamuyisaamu bubi mbuki Kasuku nti yakolagenti ne Kasuku yabagamba nti yamuwa ssente gwakolera kuba buli omu akola ki ssente so Kasuku sijja munenya nnyo ffenna tukola yakola kiki kyenagaye nga ntandika nti bwe tugenda mu kalulu essaawa eno twerondera ffe kufuna nkyukakyuka tulondera abantu betulonze kufuna nkyukakyuka negamba kuba mu ttooki mu myaka kale oba 10 oba 2 gy'obaddewo ng'olaba ebintu omubaka gwe walonda ye yafuna enkyukakyuka mu bulamu bwe oba naye teyafuna nkyukakyuka alinga gwe bw'oli bwe kiba kyekiri bwe kityo olumu abantu baga sente bwe ziba zizze ku mukeeka bwoti zirye kuba gwe omu wekka bw'onoozigaana ate bw'ozigaanira bo bagenda zikola ki zikuba kuzirya wayita emyaka 5 nga tokyajjukirwa n'okufuufa ennyina omusajja gwe nawadde yafudde eyo ba Kyankwanzi ono munamawulire awalo yafudde Kyankwanzi
bamukuba emigga emikambwe nga wagira mbu Nuupu oba Munyankole. Ekyamukira kuwagira Nuupu byalimu ebyo bifujjo lya Nuupu naki naye nga bwe gambye nti ofa naye ng'ofiiridde ki singa ofa nga kozi gy'ofiiridde abantu b'ogifiirira bagiriko naye no bakulaga kirala bakola kirala. So dakika tuli mu mmeka 5 katubasiibulire wano kiki twogedde ku kitwayogedde Mpuuga tumwogeddeko Mpuuga kamunzike nga ngamba abantu nti kye nalabye Masaka wa Mpuuga kyandaze nti waliyo amaanyi kigenda kuba kirala naye kye mbadde nsaba nga nsi twagala change ennungi twekolemu ekibiina ffenna abagamba nti tuwakanya Museveni mujjako twegatte kwegatta gemaanyi tufune debate yaffe buli kibiina gwe kireese tufune oba Kololo oba Nakivubo oba wa tugambe nti buli kibiina kireeta abantu baakyo 3,300 3,300 bayingire tukole debate erya discipline abakulu bano badebatingemu nga bo tulabaani yani batulageko obwongo kuba tetwagala ffe muntu mumanyifu twagala amanyi Nsereko yakyogeddeko ekyo yakitwawulidde nti bannayuganda olumu balonda muntu mumanyifu mu kifo ky'okulonda amanyi n'atugamba byanjawulo sigamba nti Nsereko yamanyi sigamba nti Mpuuga yamanyi sigamba nti Bobi Wine yamanyi kuba bonna ombuuza abamanyifu era bonna baki bamanyifu kati ffe twagala tugamba tugende mukaawamu akafeene ebbali nga bwe mukola training ng'omupiira tegunnakola ki tegunnabaayo ne mweronamu ebbi ne mwesambamuko okusobola okufuna first 11 ani anaagira olugolo mutebemukko tulabanye ayina engatta ezirilifu obulungi kaakati nze njagala kulabako Nsereko Muhammad Bobi Wine Mathias Mpuuga n'abalala abana abavuddeyo abagamba nti bonna b'opposition oba Erias Lukwagajje Kizza Besigye oba akyagala naye akikomewo oba Mugisha Muntu naye ayagala akomewo tukola ludda lw'opposition lwokka tiimu kabiri etuule tukirange bulungi nnyo kintu kitambule tusobola n'osaba ssente TV zonna ezisobola zituwe live broadcast tugambe tutandika ssaawa 8 endirimbo etandike oba tutandika ssaawa emu ey'ekawungeezi paka ssaawa 8 gwa kiro abasajja batuwokye batutemeretemere mu Uganda bagenda gikola batya singa bafuuka baani ba president batutemeretemere mu strategy zaabwe Museveni kuga omuntu atuuka agambe nti naye mumanyi okusinzira ku kibaddewo Bobbi tutwale maaso tusabe bano bonna basinze abamuddewa mugongo Bobbi bwe baba bamusinze naye tumugambe kituufu nnyo kyetwagala kyekino twagala asinga tetwagala ayagala twagala akola ki asinga ono yasinze mubeere emabega kati tukwate ttiimu yaffe tugambe nti ono yabasinga bonna ye Cheptegei waffe Olympics akoze eki atuuse tudde emabega wa Cheptegei tugende mu Olympics e London tugende mu Olympics ndoza agenda kubeera mu America kati bwe tunaba tuli bwe tutyo amaanyi gonna tugabeere ku muntu ogwo oba Bobi Wine oba Nsereko oba Mpuuga oba Erias Lukwago naye nga tulonze asinga ne bannayuganda tukakase nti nno gwe tulonze kabiriti ne bye tugenda okukyusa tubitestinze kaatu ademonstratinze ekintu beebuuzeemukko ku bintu ebyo biri tekinika ebyo tugambe yes indeed omukulu katumbeere emabega Museveni abeere eri yekka ne the rest of Uganda nze nobokka gwake naye no Mpuuga abagamba mulonde nze oyo Bobi Wine mubine Museveni
ate Bobi Wine agamba akakasajja kampuga mukalaba ne Museveni mumulengera ate Nsereka atugamba bonna be mulaba awo basiru nnyo ba Asadu amita Asadu nzenzeka nzeka myaka kolaki kategeera bwetumala obbigira muna Uganda ndoza ajja kuba afunamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, comment. Enamba kweziri awo olina kyotubuuza you can WhatsApp us. Nero tokuba tubuuza bubuuza wakuteesa ko waliwo n'abateesa sibo waliwo omukyala muyita Fulobi lugezigezi atakola lugezigezi atuwa ku data tuteekayo byabwere nnyo okutugoberera Megaton Media obaka yabufuna takola lugezigezi wano bambuuliza bali balala ayagala yalaba ziri ezizo anna yatukolereyo naye akoleyo ebyo babirabe atujjeko akajaji kyembuuza yakwebaza anebazaako ki sebo nampita olusajja naye nomugenja muvuma nedda mvuma fulo si yoyo ate nja kutuula nenamukasa tumuvume tumumale era kiyagamba kyekyo tujja muvuma yagamba mmoze muntu mulungi nnyo yasobola konvuma olwo oluvubuka n'agamba nedda yakutereeza mugambe n'agamba mmoze yoyo nze njagala nnyo okuwabula yakuwabula ani gwayita oluvubuka gomuleke